Obusungu nga bungi mu Uganda mwabulabye Mbalaka Munyagwa munyiivu abasajja banyiivu obusungu buviira ddala kugumba. Anyway tunabyogerako mu domestic police nabagambye fetu ansalinga ekibuzo kye bayita why lwaki ebintu biri bwe bityo otegeera wano wobisanga nakugamba Omumerica has come to take over the region yonna ajagala naye okutwala region eyo eyina kubeera mu police ye gye bayita democracy ne human rights oba oyagala oba toyagala kumpaka oba mirembe kati kiri erigo okusalawo omanyi bana Uganda mbasomesa ekintu kino mukirabanga ekipya naye nabagamba just wait time ebeera ti what is this bakute Congo ne bagigatta ku SGR standard gauge railway lwaki bagitaddeko ng'ate mu kusooka standard gauge railway eno yaliko ensi mmeka 3 ensi ezo 3 kwaliko Kenya, Tanzania, Uganda ne bongerako Rwanda, Burundi akati bongeddeko Congo lwaki bakirabe eti zonna bazisobola zitwala bakisobola okitegeera bakisobola lwaki the thief is chased away from Congo kati Congo bagala bagigatte ku standard gauge railway bamalo gigatta ku standard gauge railway bajje bagatteko Rwanda, Burundi then connecting ku Lobito corridor the northern corridor we bagala connecting okitegeera ekintu ekyo kitegeeza ki senga tulemererwa okujjako mu 7 the problem is you mu Uganda naye omusajja abikoze policies zino azitadde mu conditions oba mu positions wetuzeetagira ddala abayomba ensonga evira ddala ku mutima eva ku mutima okitegeera ekintu ekyo kubanga ffe tukoze batasobola kukola omusajja mu kisanja kyabwe yabadde akontrolinga Congo era nga Congo eno tebiriimu n'ebyokugigatta ku standard gauge railway nga tebiriimu okitegeera ekintu ekyo naye wetuze ffe ababi ojaba connecting nze gamba Tshisekedi agamba I have no problem to connect with Uganda no problem I will connect as long as the idiot is not there ne bamugamba no this idiot is not exceeding 2026 because Kyagulanyi is there we are talking to this man of people power yes okay so be it tukikole okitegeera ekintu ekyo kati Museveni anyize omanyi buli kimu kibanyiza kati ne wenjogera oluzungu banyiga okitegeera so standard gauge railway Congo egattiddwako era wano Omumerica akugamba tunula wano agamba atya rare earth metals agenda zicontrollinga nakugamba waliwo olutalo wakati wa China ne America wakati wa Russia ne Bungereza wakati wa BRICS ne ba capitalist olutalo luno lwa minerals nabagamba ensi ze beetaaga Uganda na Congo yensonga lwaki ku luno Congo bagigasseeko bugasi bagigattiddewo ku standard gauge railway okitegeera ekintu ekyo era eno egenda kuba connectinga Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi then ate male connectinga wali mu Angola ku Lobito corridor then ofune ekintu kye bayita African Railway Line gyogenda okufuna nakugambye buli muntu yena ina agenda okubeera mu police ya America agenda kuba akozesa railway line eyo kati America yo ekintu kyali mukola ekunganya minerals nakugaya ino olutalo lwa rare earth metals ayagala zeddize ate nga agenda kuzifuna lwaki aina favorable police okitegeera kati ono agenzeeko eri waggulu era nayo nayo bajja kumala badde kati kwe just imagine ono omusajja agaddewo trade n'agamba kati oba toli mu democracy na human rights tokola trade naffe what is going to happen next kigenda kutuukawo ki kuoza ki ekigenda okuddako abo basobola okusurvivinga abo kubanga yo Russia eremeddwa okuba ddoola ekituufu kiri nti ddoola emulemye era we baatutte Congo BRICS summit eyatudde bakkiriziganyiza nti bagenda kukozesa currency emeka 3 eri kati tebakyagyogerako bagamba bagenda kugira nga bakozesa currency 3 currency esooka ye rubo eya Russia bagenda gikozesa currency eyokubiri ye rupee eya India bagenda gikozesa then ne ya China okitegeera zibagenda okukozesa kakati ba South Africa ne Brazil bo bakoze batya simanyi okitegeera ekintu ekyo kitegeeza nti dola balemye okuba kati wetuba tugenda mu trading obutaka ku trading sa dola ogenda ku tradinga nani then China okujana eno je badengebba bya earth metals negenda nti yekolya ekoze motoka za masanyalaze ku speed simanyi ina zero company ekola simanyi spare wa iPhone ne mutwala mu America kati bya biganye Trump abiganye okitegeera ekintu ekyo so muna Uganda nakugamba nti capitalist ono omulaba ba capitalist nze lwaki bano mbesiga bakwa options 2 capitalist okukuba oba gwo bwakyerondedde obera gwakyerondedde capitalist ono kukwata akukube
kakati obwo bunkeke we mulaba waawo nabagambye mu video ya Joe nti Museveni bamukubye twamukubye mu police otherwise yandibadde asaanyawo bibiina kiri kye yagamba nti mu 2026 sigenda kubeera na bibiina senga police ya Russia ddala ng'efivalinga Museveni ono abadde agenda kusaanyawo bibiina ne kati essaawa eno omulaba aggulawo bibiina so Museveni wabanga aggulawo bibiina kitegeeza agenda kubeera mu capitalist police ate nabagamba nti Museveni ono agenda tuuka ekiseera ng'ali ku lose situation waali kati agudde ebibiina bingi bigenda mu kalulu akalulu kalina kubeera free and fair bukalina okubeera kitegeeza agenda ku luzinga kikyalina okukola dialogue that is the only option gyalina kubanga at all cost ife bannayuganda tuli bakoowu wekibanga twetaaga kusituka agenda kirabako ate Museveni nkugamba talina magye gasobola controllinga Uganda yonna tagalina ebyo nabyo byalimu abuzaabuza okitegeera abuzaabuza then number 2 Museveni talina sente obusente bwasaasaanye obuswazi sente ya investinga nnyo mu business ye okutinkula emirembe ey'okutandika obubinja bw'abayeekera ateekamu sente nnyingi nnyo oyo gwe mulaba oyo kakati business yasuubula magi gona gagudde ne gakola ki ne gatika kubaka kati bamugamba mukulu exit Congo we bamugamba fulume Congo okigere ekintu ekyo so olwokubanga police zino nakugamba zino police kibeera kizibu nnyo okuzi identify nga ziri mu kitundu ubanga obadde tozigoberera okigera kubanga zikolera mu bantu kati omuntu ayinza okujja nayogera ekintu ekyokusiriwaza nenga police gyalimu ye munyiga kyekimuli ku mutima embala kamunyagwa byali mukola tulwanyisa Besigye yes tujja kumwogerako na mu domestic police okitegera ekintu ekyo tujja bogerako mu domestic police nenga gwe munayuganda nkugamba nti we are on the right side of the law gye bayita democracy ne human rights bagenda kuja Museveni bagenda kukubira Kagame bagenda kukubira Samia Suluhu bagenda kukubira Samei Ruto senga bagezaako okufuguma kugambye America agamba rare earth metals zidda mu mikono gye wano standard gauge railway eno ogiraba bali mu extendinga egate ku Lobito corridor then bafune ekintu kye bayita African Railway Line okitegeera zona project za mu America ono ngeno olabe standard gauge railway ani agiteeka mu sente akati China naye yajja n'agamba yagala kuteeka mu sente 50% yamaze okugifuna kati gwe Museveni ne Kagame mugimusuuze Congo ate Uganda yote tumanyi his excellence Kyagulanyi percentage gye yawaayo yo tetugitegere tunagitegere ya Kyagulanyi wabula kye twategera nti ebibugaga bya Uganda byonna baabisiba nga beekwasa nti byavanga Congo kwali kwekwasa kyo tukimanyi naye percentage gye yawaayo tetugimanyi naye at all percentage we take it tugitwala okitegeera tugitwala kwa kati godi waffe tubadde tufuna mu sente meka tubadde tufuna mu what percentage gye tubadde tufuna teri asobola gitugamba tujje ku cobalt waffe tubadde tufuna ki tujje ku copper waffe tubadde tufuna percentage ki so at any percentage tugenda gitwala for as long as our interests are fulfilled period tetwetaaga kumanya twagala business yes not business okubeera mikolo gy'abana abatuusi bokka n'akabinja kabalya mu ngalo ffe tugamba buli munnayuganda alina okunyumirwa ensi ye n'ebyobugagga byayo so sibikwata mubiteeke mu kabinja k'ababbi abatono then atandika obbakasitira obukunkumuka no we have the same stake fena tulina stake fena tulina share yenkanankana mu Uganda munnayuganda nakugaye tuli mu kusonda certificate bannange tuli mu kusonda certificate abasharinga video zange ku YouTube mugenyi nkutumiddeko my motherland nkutumiddeko n'abalala aba YouTube mupininge namba ninaye abanene bange eyo mu America babeera mu America eyo bo bandabira ku YouTube tebalaba bya TikTok so mbagambe Infinity Class twagala recognition tetusobola kwogera nga tulina 5-star certificate tetusobola kwogera tetubeera mu struggle mutegeera ate nze saagala mu nsudie nga tetulina 5-star certificate kati we tunagifuna awonja kumanya yes I have a class so my people demo abe UK America Bungereza kana akasonga katono nyako kufuna 5-star certificate and I assure you everyone is going to get a share eno certificate wetulaga mujja gamba shama watugamba ate sina musango okubeera ne certificates ennyingi si musango zona ziba zikuongeza CV yo nti wawayine eyiyo ng'omuntu ate associatinga n'abalala so abatambuza video zange ku YouTube eyo mupininge namba abantu bange abe UK America bajja kubiraba bajja kujja bangambe Professor Shama akakasonga katukamalirize Infinity Class efune 5-star certificate respect to sinkanencha
for God and my country Uganda naye nga mbagamba ensolo ku kizigo